po jako akawuwo. Abakyala ku kyalo ky'ebbuya Kikumbi ekisangibwa mu munisipali y'Emityana balumbye edduuka lya sentebe w'ekyalo kyabwe Sande Ambrose Kafunda nga bagala bawa emmere y'okulya waka. Nzize wa chairman okulaba abanga asobola tuyamba kubafuna embeera ekulaki embeera tunyingiriza batugamba tutule waka tutudde ne twatusubiza nti obuyambi bujja nefe obuyambi tetubulaba. Nze nalinga nnunda obukoko bwentyo nembeera waawo naye kati byonna byagotaana ne boogamba nti omuntu agule enkoko tayinza gigula ku mukana akaseera akazibu. Ebintu byatugwako bugwi tetulina kapito nti oba twateekawo ku ssente akabunga ke twagula katugwako dda. Bano abadde bakuta abaana baabwe bagamba nti tebayina kyakulya waka nga baagala ssentebe waabwe akwatagane n'abakulu banne waggulu bafunira emmere naye embeera mbi. Sabo buyambi tuyisibwa bubi tetulina kyakulya ndina kawere badde nkola naye kati sikyakola n'omusajja takyakola landiroodi atubanja ati tulina mmere tulina kawunga. Nganze ekyensinga okwagala gavumenti twagala ituyambe ku nsonga z'ebyokulya olw'ensonga abasajja tebakyakola naffe abakyala bali basiika buchipusi batugoba ku nguudo. Kati nze naalongo ndi mutunzi w'emabega wonna ntunda mmere emanda naye ne bw'oteeka ebintu ku mudaala emmere eyengererako olw'ensonga abantu bakyalina ssente newankubadde ffe ab'emmere tebaatugala naye teri akyama yadde oggula ennusu 100 kyayagala manda. Atutte atusumulule tutandika okukola. Nze ni mukazi munaku nze neekolera wadde gye buli naye afune bwatugondezaamu. Ssentebe w'ekyalo kino bbuya Kikumbi Sande Ambrose Kafunda atubuulidde nga bw'asanze obuzibu obw'amaanyi mu bantu ekituuse n'okumwekyayisa obukulembeze buno. Essaawa eno nga oli chairman naddala ffe abakyali abapya oyinza n'okulekulira kubanga omuntu n'akusiŋŋaana ng'olya kawunga nga kano nga tekaliiko nka naye n'atakusaasira nako n'agamba chairman olina okutufaako. Kakati bannange omuntu oddaawo n'ogaana okugaba bano b'ekisanju bakiggwako ddi bannange noonya ne wetukwata ndowooza okuggalawo ennyumba yange ate ababbi nabo bajja kujja bamenya obuwunga otuwunga twange otulimu. Ono atubuulidde omuwendo gw'abantu abeetaaga okudduukirira ku kyokulya era n'asaba abazira kisa okumuyambako ku bantu b'ekitundu kye. Nina amaka 1536 era zino zezimu ku famire zibalina weesanga ng'omuntu omu alina abaana 3 naddala bannaffe bano abasiraamu weesanga alina abakazi 5 alina abakazi 4 alina abaana 10 alina abaana 2 alina abaana 8 kakati bannange naawe naakukwasa ekisa ekyamazima bannange nsaba buyambi. Ssentebe wa NRM Emityana Kintu John asabye abakulu mu kakiiko ka task force Emityana okwataganira wamu ne bassentebe ebyalo singa bagala abantu okuganyulwa mu nteekateeka zonna ezibeera zize. Bassebo ne bannyabo abali ku task force eya Mityana district ey'okugaba emmere n'ebintu ebirala tutunuulire nnyo abantu abo bembagambye abali naddala mu Mityana municipality nga tetunaba kutunuulira baganda baffe bannyinaffe abali mu byalo kubanga bano be basinga okukosebwa ekinene nnyo. Twogeddeko n'omubaka wa gavumenti wa disitulikiti y'Emityana Ishantumwa n'asaba abantu okubeera bagumiikiriza ennyo ku nsonga y'emmere kubanga eya gavumenti y'Emityana tennaba kutuuka. Omulimu gw'okugaba emmere gutandise naye njagala kino bannamityana bakitegeere bulungi. Emmere gavumenti gye yasuubiza okutuwa tennaba kujja. Emmere gye tufunyeeko entono gye tugaba tugifunye mikwano gyaffe be mbategeezezzaako nga Emmanuel Company nga Honorable Judith ne Honorable Kiwanda ne Mrs. Makumbi abatuwaddewo obuwongo obwo obutonotono bwe tugabidde abantu baffe. Kayanja Nyanzi yakusakidde eggulire lino okulwa ABS television. Senga naffe batuyamba ne batugabira ku mmere mu Mityana mu naye tetunnagiraba.